Tosh TV nga bulijjo natera muganda wange nyongera okujjukiza tewerabira ku subscribinga ku likinga atera n'okusharinga bitambula bingi mawulire nga mwe kuba gone spice kugambe mukati mwadinganye katwe kuba tutya nga mwesojja tutya watulaba twesojja tutya kinyonyole agamba taberanko kyali wange ono agamba yali kyali wange kati mbadde nsaba ebyo byonna tebiri mu makulu federation si ekibalese wano sebo tugatta tugezaako kugatera mwe mukyagezaako kola ki temugenda kusobola ku luno mumanyi lwaki twategedde nti mwati kye mwagala ffe tusigale nga mweyongerayo ffe nga tulye ntwekuba tuleme kufokasinga ku bitugasa kweyongerayo mu maaso ekisinga obukulu tufokasinge eno federation si yakikamaama okitegedde nnyabo tetwagenze kumanyagana eno federation is a business institute twatudde ng'abayimbi so ebyo byonna ebyokwekuba olaba naffe twatudde kitegeeza tebikyagasa twatudde tukole kuki ku business so mutuleke nammwe mutuwagire mutuleme kutubuuza bibuuzo byakwekuba mutukwatire wamu industry yonna ejja funa munammwe naye nga ffenna tufuna kyenkanya ate nga buli omu atwala kyalina okukola ki tulwanirira kyaffe buli omu atwale kyalina okukola ki buli omu atwale kyalina otwala naye mulimu abayimbi abamu abagamba muno temwabayisa ate mu federation okubeerawo federation eri open essaawa eno naawe ne bwogamba oli muyimbi okitegedde nnyabo tukuteekamu that's how open the federation is kyova olaba kiri waggulu era omuyimbi yenna eyo gy'oli tuyinza okuba tewabaddewo naye jangu okitegedde mukwano jangu of course ennaku ze twalimu zaali ntono nnyo nga tetwagala ekintu kino kikole ki kyanguwe ne tutuukako abamu abaali basobola okubeerawo abamu abataasobodde kubeerawo ne batasobola kukola ki naye twabakiikirira ina kulinnya ku stage okukola ssente ate nga ku stage tekuli ssente zikyawera temusobola zigabana mwenna abayimbi abali mu nsi so ne twesanga nga promoter akola shame ffenna n'atuteekako n'atuwa zonna yezaasizewo okukola ki okutuwa lwaki tunoonya mmere ya leero kubanga ate tunaalya ki bw'obaawo n'omulimu gw'okoze ate kisingako okuba nga tukola ki toyina royalties ezo zegamba nti copyright kati copyright eyo okugifuna nti naddala nga kola tunes zaffe tetuzifuna mu ssente bose bonna bakola mu abafuna mu kino ekintu bonna benefit nga mu kino ekintu because tebayinza kutwagala mbu tukwatagane okitegeera abantu abalya mu guno omulimu omanyi omuntu waba atuula ate era tayagala kumumanya kati ffe batukiipinga tubeere nga tukompitingira ani number 1 ku hawi busy awi gundi ali namba kikugundi ffe ne tubeeramu obwo obusonga ne batwekubya ebikonde Spice Dana Sheebah kusinga Sheebah osinga Spice Cindy gundi Chameleon de lwaki mu process ffe tufokasinga kubeera namba ki kumbe ekisinga obukulu baganda bange mu kino ffenna tunoonya ssente oba oli number 1 oba oli number 10 toyina by'oyinza kuŋŋamba mbu oli number 1 ng'ate number 20 akusinza ki number 20 atalina mu sekitayo akola promoter ate yakutegeka akusinza ki kwegamba tujja kwenenya naffe tubadde mu disorganized ng'abayimbi ate nga n'abatubba baagala tusigale nga tuli ki disorganized bo basobola okugenda maaso nga bakola ki omanyi bagamba ow'empaka oba ow'obusungu ayonoona bibye kati ffe tubadde tukosa mpaka na buki na busungu kati twagala tupartnering up ne government yaffe kubanga faamu abayingiza faamu ku businesses esinga okuyingiza ki sente mu ggwanga era naffe bat protecting nga sectors ki endala zonna kubanga tusasula emisolo bintu bingi nnyo amafuta wemba nkoze show aw'amafuta atunda owa chapati atunda ow'amazzi atunda owa soda atunda owa bbiya atunda tusooka funa KCC ekola abantu bangi nnyo naye abo bonna abantu bakwata emisolo ate era nabo basasula emisolo ani government kitegeeza faamu ku bantu abasinga okuyingiza emisolo mu Uganda lwaki ate ffe abasinga obwavu obadde obuuza kiseko kasooke tumalize omukuuma kansubire ekya federation mu kitegedde tetusobola kubeera nga tufuna copyright nga ffenna tetukwataganye ffenna kukkiriza mu ddoboozi limu yes akakiiko akabaddeko oba obukulembeze obaddeko bwomu gwobadde batabukiririzaamu yes obukulembeze muki tewabaddewo obukulembeze nedda eyo association sebo zibeera under federations nze sibaddeeko mu association because association temalira kizibu federation yemaliki kati twazze era ne uma mweri mu association ezirimu under the federation kino si kya association
era nakati okiraba tuvuddeko era mwagala twekube ekyo si kye tuliko leero twakwataganye as one ng'entalo zaffe zonna n'obukuukulu bwaffe bwonna tubuzizaaki ebbali tulwanirire ki bizinesi yaffe kubanga bamu ku ffe tuli bwana bwambaata kano ka bizinesi ke katukola ki ke katubeezaawo okuva myaka emito oli mu mativu ne interim committee gye mwalonze okuba nti Eddie Kenzo ye president gwe vice Bebe Kulu ye financial minister anti siyinza butaba mu mativu ng'ate abantu be balonze eno committee teyavudde mu bbanga ate abayimbi banasi be batudde ne balonda nedda twabadde mu hall ffenna ennaku eziwerako nga twogera ku bizibu byaffe ne tumanya abayinza otukiikirira ne tumanya ebintu bino saagala tubiyingizeemu negativity ne King Saa yakubye emmeza bireke era mu maka abooluganda bakubaŋŋana era ne bamala ne baliira ku sowaani yeemu tebakyusa taata na maama so ebyo si bikulu we muba munaatera okukwatagana of course okukwatagana mubeeramu okusooka okudisagreewinga paka we mwagreewinga so byonna byogenda okumbuuza tebyetaagisa ekikulu kati kyenjagala ensi yonna emanye twakwataganye ng'abayimbi wakinnoomu bwekite voice liri ki federation yaffe Uganda National Musicians Federation Limited yes federation yaffe ekola ki mwe tugenda ogenda naffe nga we munaagamba nti bwe banziba ku kyalo ngenda kweru si ffe tetubadde nakyo oba chairman ffe tetubadde nakyo kati ffe yonna ffe gye tugenda okulaga it protecting from promoters it protecting from bad managers it protecting from tunko cause biki ebyo kola tunes zaffe zetutafuna it protecting nga sector endala yonna kubanga kinnoomu sinza kulumba telecommunication nenjigamba munziba njikolere kyensinza sente naye government yeyinza otuyamba nebatuuza ne tutuula ffenna ne batutaasa ne bagamba musasula abaana Sheebah gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa